President w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni ng'akozesa obuyinza obumwe bwa ssemateeka alonze Ssaabaduumizi wa poliisi omuggya okudda mu bigere bya Martins Okoth Ochola eyanyuka emirimu ku ntandikwa y'omwezi ogwokusatu omwaka guno ng'alondeddwa retired IGP Abbas Byakagaba. Bino bikakasiddwa amyuka omuwandiisi w'ekitongole ky'amawulire aga pulezidenti ekya President's Press Unit Farouk Kirunda ng'obubaka buno bwaweerezeddwa ne minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga lino Major General Kayindo Tafire ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi guno Byakagaba yawaayo ofiisi gy'abaddemu mu kitongole ekirwanyisa obutujju ekya Directorate of Counter-Terrorism oluvannyuma lwa kontrakiti y'okuggwako nga mu biseera bw'abeeredde omuduumizi w'ekitongole kino adumidde ebikwekweta ebiwerako n'okulwanyisa abayeekera b'akabinja ka ADF. Ebifo ebirala byaweerezaamu kuliko eky'omuduumizi w'ekikwekwето kya poliisi ng'aliko ssenkulu w'ekitongole kya poliisi ekya Human Resource okuva mu 2015 mpaka 2018 kossa omuduumizi w'ettendekero lya poliisi ery'e Bwebajja okuva mu 2018 mpaka 2020. Abalala balondeddwa kuliko James Ochaya ng'ono yagenda okumyuka Byakagaba nga Ochaya abadde aweereza nga ssenkulu w'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza n'okuteekerateekera poliisi ng'azze mu ntebe baddemu Major General Geoffrey Kasigazi ye Afande Kali Fahadi alondeddwa okuba omuduumizi w'ekitongole kya poliisi ekiziyiza n'okuzikiriza omuliro ekya Directorate of Fire Prevention and Rescue Services ng'azze mu bigere bya Joseph Mugisa nga Kali yabadde akola ekitongole ekikakkanya obujagalalo ekya Field Force Unit AIGP John Nwajira yabadde akola ekitongole ekivunaanyizibwa ku bikwekweto ng'asindikiddwa mu FFU ng'omuduumizi waakyo. Mu nkyukakyuka endala ezikoleddwa abadde akulira ebyembeera y'abakozi abapoliisi Adija Namutebi awummuziddwa ekifo ne kiteekebwamu Babunobuna nga ye Frank Mugerwa alondeddwa nga ssentebe w'ekitongole ekikola ku bikwekweto ng'ono abadde mumyuka wa ssenkulu w'ekitongole ekya Counter-Terrorism ekirwanyisa obutujju. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku Case TV Agaleero.